Tukyagendera ddala mu maaso n'akatabo kaffe aka Pawulo kiri muto. Mu kitundu kyaffe eky'omwenda twalase Pawulo akyebuuza ti oba bw'aliba akomyewo olulimi lwe luliba lukyamugasa. Kino kye kitundu kyaffe eky'ekkumi ng'omutwe gugamba nti okutambula kulaba, okudda kutenda. Atandika bw'ate. Pawulo kwe yasookera okulaba nti olugendo lw'omu bbanga terufaanana ku lwa ku lukalu, bwe yayingira ennyonyi ku kawungeezi ako ke yasitulirako, olwatuula bw'ati yali takyayinza kuwuubira be yali alese ebweru. Yawulira nga yali tamatizibbwa okuwuuba kwe yali awuubye ng'akyali ebweru. Era bwe yakubaganyamu ebirowoozo yafaanana okuba nti bwe yali awuuba kitaawe Bazibumbira yali tamulabye. Yali agenda okuddayo ebweru, yagenda okulaba nga bamuwa switi era nga bamulagira kwesiba miguwa, ko ye nti bukedde. Ennyonyi yali luva okwaya. Yasooka n'ewenyuka emisinde ng'eri ku ttaka n'ekirako embuyaga. Pawulo yagenda okuwulira ng'esituka, emmeeme n'emutya emukabe ttwa. Ate yagenda okuwulira ng'erwewa. Amangu ago nannyini kutu n'abukuta. Pawulo ebyendala ebimwetukuta. Yali atudde ku ddirisa, kyava ayisa amaaso n'atunula wansi. Wano waali wakutte beppo. Naye Pawulo muli yawulira nti ali wala mu bwengula eyo. Ennyonyi yatandika okuseeyeeya. Pawulo n'atandika okunyumira olugendo. Ebizibu byonna eby'ensi yafaanana okuba ng'abirese wansi. Yatuula wamu n'omuwala omuzungu. Amabeere g'omuwala ono gaali gaafukamira bufukamize. Erangi y'enviiri ze yali ya zaabu. Mu kiseera kino ye omuwala yali mmattansejjere, era mu bugenderevu oba mu butanwa omutwe gwe gwali guwummudde ku kibegabega kya Pawulo ekya ddyo. Kino kye kintu Pawulo kye yasinga okujjukira mu lugendo lwonna. Pawulo obulamu bw'e Bungereza yabumanyiira mangu, era omusomo n'atandika okugukakkalabya n'okusinga be yasangayo. Yafuna emikwano mingi nnyo, kyokka mu bonna Brian Tusk ne Richard Morgan be bali enfiirabulago ze. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'ekkumi, ate tusisinkane mu kitundu eky'ekkumi n'ekimu.